waliwo ebigambo ebitandise okuba nga biyitingana nga biraga nti Uganda Police n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda birabika biri mu kaweefube oba biri mu kusala magezi bukya bwe bagenda okulemesa ekibiina ekya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga atalaga eggwanga. Jjukira navuddeyo ne nkuwa amawulire ng'ekibiina ekya NUP batongozza oba balangiridde gye bayise National Unity Platform Countrywide Tour ey'omulundi ogwokubiri oba phase 2. Kakati amawulire ne gafuluma nti ddala poliisi abantu badde beebuuza ebibuuzo poliisi ku mulundi guno enakkiriza abantu bano nga batambula ereme kuddamu kubatawaanya nga bwezze ekikola. Kati ebigambo bingi bibadde byogerwa nga biraga nti poliisi bandibanga balinawo pulaani ey'okulemesa entambula zino, era omu ku boogezi b'ekitongole kino ekya poliisi emabega kawondoza baavaayo ne bagezaako okwagala okusambajja ebigambo oba okwagala okuteekawo ekifaananyi nti NUP tetutegeezangako ku activity zaabyo naddala ez'okuregisteringa bammemba abapya. Kakati Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya ono olunaku olwaleero azzeemu n'ategeeza n'abajjukiza nti poliisi twagiwandiikira activities zaffe zonna era ezimanyi era baatukkiriza era ne batulaga nti bagenda ne batulaga nti tuli baddembe okubeera nga tukwasaganya ensonga zaffe. N'ategeeza nti naffe tetwetaaga lukusa lwabwe wabula twetaaga bategeeza butegeeza. Mu kiwandiiko ky'atadde ku mutimbagano ngenda nakuwaawo mu bigambo nga wabyogedde ataddewo ebbaluwa mwe gye mutaalabako ng'eno ebbaluwa yawandiikibwa ng'ennaku mwezi 16 mwezi gwa kutaano 2024 z'ennaku nga 4 eziyise olwaleero ziba ng'ennaku z'omwezi 2. David Lewis Rubongoya ng'agamba nti twabategeeza era ebbaluwa eno eriko signature ey'omuntu eyarisiivinga ebbaluwa eno ng'ennaku z'omwezi 17 bagiwandika nga 16 yagirisiivinga nga 17 era ng'enda gikuyitiramu kubanga nyimpi. Ebbaluwa ng'egamba banga baja addressinze the Inspector General of Police Uganda Police Force ku kitongole kyabwe oba ku kitebe kyabwe ekikulu Police Headquarters mu Kampala salinga ku mwezi 16 mwezi gwa kutaano 2024. Omutwe nga gugamba mobilization tour and launch of membership registration in various districts of Uganda, nti okutongoza oba okumobilizinga kwegamba countrywide tour gye yasooseza wano nti nkutegeeza ku countrywide tour n'okulaunchinga membership card registration mu districts ez'enjawulo mu ggwanga lya Uganda. Reference is made to hours dated 10th May 2024 in which I notified you of the ongoing nationwide membership registration by the party. Wanono nga balaga nti baali bawandiika ebbaluwa before ng'agamba nti nga nsinzira ku bbaluwa gye nakuwandiikira ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano z'ennaku 10 eziyise omwaka guno gwennyini 2024 nga nkutegeeza ku kigenda maaso eky'abantu aba National Unity Platform okubeera nga bawandiisa bammemba abapya okuba nga bayingira mu kibiina. I now write to you notify you that the party leadership will carry out a tour in various districts of Uganda during which we shall mobilize support for the party and officially launch membership registration in those districts. Ulira nti kati nkutegeeza oli amugaye nga nsinzira ku baluwa gye nakuwandikira ng'ennaku z'omwezi 10 nga nkutegeeza ku kigenda maaso ekyokubeera nti tuwandiisa bammemba abapya. Kati nziramu okukutegeeza olunaku olwaleero luno lwenjogerako zaali nga 16 May naku nnyezi yise nga mutegeeza nziramu okutegeeza olunaku olwaleero ku nteekateeka yaffe ey'okutambula okutalaga eggwanga lyonna mu districts ezimu nga tugezaako okusagula obuwagizi mpozi n'okulonkinga oba okutongoza activity eno ey'okuwandiisa bammemba abapya mu kibiina kyaffe mu districts ezo. Enteekateeka eno gyebadde tennatuuka era gye tugenda okusinziira okubeera nga tutambulira. During this program, we intend to carry out public rallies, mobilization, meetings and radio talk shows. Nti mu programu eno nga tutambula tusuubira okukola ebintu bino wammanga, tusuubira okukuba ziraale, tusuubira okumobilizinga, okukuba zi meeting, tusuubira okukola zi talk shows ku radio ez'enjawulo. Please find here within attached the intended program for this tour. Wangala nti program yamuteerako eyo program nga nange bwe nagikuwadde eno yamuteerako mu bbaluwa eyo baataakingako program nga bwegenda okuba nga etambula era abasajja baagifuna okusinziira ku bbaluwa eno gyendi mu kuyitiramu. Yayongerezaako wano ebirala then wansi n'assaayo omukono nga your cooperation in this matter will be highly appreciated.
n'assaako omukono ebigezo ebyongera ebitalimu n'ekibiina ekya National Unity Platform. Kati olwaleero amawulire gatandika kuyita enzuukuuma poliisi yagamba erina obukwe olw'okulemesa ab'ekibiina kya NUP kubanga batambuza akitivite yaabwe wayitibwa. Kakati Jendesu Lwanga n'asinzira ku kitebe kyabwe ekya National Unity Platform n'ayogera ensonga eyo era n'ategeeza bw'ati. Era tutambulira ku mateeka era poliisi twagitegeeza olwokutaano olwa wiiki ewedde ng'amateeka bwe galagira. Tetwetaaga permission ya poliisi okukola activities zaffe. Amateeka agatulagira okubategeeza okuba notifyinga era tuba notifyinze. So ebirala biboogera bwe baba bawulira nga waliwo bebagala okutegeera ku nteekateeka yaffe kibakakatako okuddamu ebbaluwa yaffe ne babuuza kino ne kino mugenda kikola mutya, naye ffe twabategeeza twatuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu mateeka netubawandikira ne tubawa n'obukakafu venues zonna zonna twazifuna. Era amateeka gakkiriza okukola rallies, gakkiriza okukola bye twagala okukola kubanga tugenda kutambula nga tulonkinga membership registration yaffe nga tumobilizing nga tukunga buwagizi eri ekibiina kyaffe n'ebirala bwe bityo nga twogerako eri Bannayuganda era nga tugenda ku radio stations n'ebirala. So katusuubire tebagenda kutaataaganya kubanga byetukola byonna byonna biri mu mateeka. Yes, tugenda genda mu maaso n'enteekateeka zaffe kubanga byetukola byonna byonna bitambulira mu mateeka era nga bwe ngambye tetwetaaga lukusa kuva eri poliisi. We do not need permission from police to carry out our activities. What the law requires us to do is to notify them. And I personally wrote a letter to them on Friday last week and notified the Inspector General of Police. We appeal to them not to violate the law because there's nowhere under the laws of this country where they must give you permission. So we have notified them about our intended activity at the nationwide tour. We plan to reach out to our people, address radio stations, speak to our people on radio stations, hold rallies and meetings with our leaders to do two things. One, launch our membership registration in the different areas, but also continue to mobilize for the support for the party and the struggle generally. Kubigambibwa nti meeting enkungaana ezasooka zaalimu ku terrorists. No, of course, for sure, the people of Uganda know that our meetings the last time were very, very peaceful. And you remember very well that we even used to tell you that our activities are very peaceful. It was only until the police started coming in that some of them, because it is the police which normally brings in the violence. But we moved everywhere very, very peacefully, addressed our people, left without incident. So that is what we are emphasizing, that our activities are always peaceful and are always done in accordance with the law. Ebyogerwa nti activities zaffe last time zaalimu efujo n'ebirala ebyo bya bulimba, Bannayuganda bajjukira bulungi nnyo. Twakola activities zaffe ne tugenda Mbarara, ne tugenda Poto, ne tugenda Kabale, nga zonna ziri peaceful. Nga ensasage yokka yali egezaako okubeerawo nga abapoliisi n'amagye bebagezaako gireetawo. Naye we batatutaataganya n'awamu ebintu byaffe byonna byali peaceful, abantu baffe bajjanga ne bawuliriza messages zaffe ne bagenda. Bozi n'ekirala bave mu kwekwasa tulabye activities endala nga zigenda mu maaso. Okiwulira boogera processions. Juzi mwalaba Muhoozi mutabani wa Museveni ng'agenda Masaka bakola processions. Lwaki poliisi teyavaayo negamba nti baali bakola processions mu biseera ebyo? Ozoolaba bannabyabufuzi bangi nga babakkiriza ne bakola processions ne bakola ki, lwaki bwe kituuka ku NUP batandika kuleeta stories ezo baleeta? So nakyo tukivumirira. Bwe baba bakkiriza abantu bonna okukola processions, okukola rallies, okukola ki, baleke ate okwekwasa ebintu ebitaliyo mu mateeka ebitaliyo ogamba nti NUP okugaana NUP okola activities zaayo. This same period, the other day, General Museveni's son was in Masaka holding what they called a baraza, but he saw processions. He saw people going there. You did not hear Enanga come out to say that these are banned. So why is it that they have double standards when it comes to NUP? We know there are games. You saw the other day, every time we come up with these activities, they always try to look for an excuse to come up with. But our activities are going to go on, and they are going to go on peacefully and lawfully. Thank you, sir.